Yes, akayimba keeko mami mutabani wo wakuza bulungi mutabani wo mwenna abatukwatirako nga tukuza abaana naddala ab'obulenzi oba oliawo n'ab'obuwala abaleeta emikolo nga gino naddala ku Bukedde TV tubeebazaako. Akayimba ka Spice Diana nga yeebaza mami eyakuza obulungi omwagalwa we n'omukolo gwe nkuleetedde olunaku olwaleero omwana ow'obuwala yasiimye nnyo abazadde abaamukuliza omwami. Lwaki? Nti yatindize olugendo n'agenda e Nakaseke okumwanjula mu butongole. Nkwaniriza nnyo Bukedde TV nga bulijjo. Amanya Margaret Namwanga nga nkituddemu olwa munnange Namakola Josephine atasobodde kubeerawo. Osiibye otya lunaku lwa Sande mukulikeyo mu masinzizo abasobodde okugendayo ate namwe abatasobodde olwaleero maybe musobola okugendayo Sande eneddako oba Sabbiiti eri bannaffe aba Adventi. Olunaku olwaleero lwa Sande naye nga bingi ebizze bibaawo emabega tukulisayo mwenna ababadde ku Labonita bannange mwatuweeseza ekitiibwa omuwanguzi waffe abawanguzi baffe mwenna aba Mr and Miss Bukedde bannange mukuyogeeyoge mulinze kulinnya bbaati mulinze kukwata byapa ate era nga mu buli ngeri bingi ebibaddewo mu wiikendi awo ng'etandika ebigezo bya PLE byafulumye. Oh wow, abaana bakoze bulungi naye ku luno ab'obulenzi basinze ku b'obuwala nammwe tubayozayoza okuba nti mwatudde bulungi PLE n'akomawo bulungi nnyo. Tusaba abazadde mwongere okukumaakuma abaana mukowe eryo neebaliza ddala era nkulisa Blessing baby waffe wano ku New Vision owa $1 namala baby girl webale kukikuba n'abayizi abalala mwenna mwebale kusoma bulungi. Program mikolo nambaga eyonvuddeyo nga mu buli ngeri ntuuse n'omukolo ogwa mwana muwala Esther ng'ayanjula omulangira Kimera Ronnie. Ho Nakaseke yawoomye. Mukolo gwatambudde bulungi nnyo mu buli ngeri. Namakola yaliyo okwata ebintu bino era nga yabituusiza bulungi nnyo naffe kwe kuba nga tubikuleetera essaawa eno. Namakola tasobodde kubeera naffe nti yafunyeemu obuzibuzibu era atuusa okusaasira eri bamakubu ya family ku lwa Bukedde TV. Namakola aba saasira nti nga kitalo nnyo ekyokufiirwa bebbi wammwe Tina atera nayongera okwebaza Daddy Kaweesa nti weebale okufaayo ennyo eri omwana ono n'ojjanjaba paka ku last moment omukama waayagalidde okumuyita okumutwala mu territory ze gyamwagaliza akaseera kano. Namakula naffe Bukedde TV tukusaasira nnyo nti nga kitalo nnyo akaseera kano tusaba mukama yabaagumya aba family naye nga ffe katwongere mu maaso n'emikolo gyaffe. Yes, program mikolo nambaga nkuleetedde mwana muwala Esther chocolate color alabika bulungi ka height keeko anyumye ayambadde bulungi bamukozeko ka makeup akalungi akaviiri keeka akalagirwa. Yes, omukolo yagutegera n'agwetegekera era tulokalire tulabe emikolo gino bwe gigenda okutambula ate era n'abamuwerekerako omulangira Kimera baali na vibe nga basanyufu nnyo. Tuli Nakaseke era katulabe emikolo gino mu bulungi. Bwetutyo tutandikidde mu ddiko. Tuli Nakaseke ewa Daddy omulungi Esther gy'atutte omulangira okumwanjulayo mu butongole. Mu decoration twasinze kulengera ka lemon green nga bakatobese ne white olwo omukolo ne gulabikira ddala bulungi nnyo.
Exotic Ashas. Ebagenda okubudaabuda abagenyi baffe ku sayidi eri. Ate olwo bakama Ashers ne beesowolayo okusooka okusanyusa ku bagenyi anti omukolo ogw'essanyu ebyo bye gukola. Kama ozo yabulako. Ye kama Exotic Ashas. Mpulira essanyu jjitirivu okulaba nti ntuuse ku kino ku mukolo gw'omwana wange. Bubaka ki bw'owa muwala wo ne mutabani wo? Obubaka bwe mpa abaana bange buli omu kuwulira munne n'okwagala munne bwe bubaka bwe mbawa Mukama nga ye mubeezi waabwe. Nga beffejja ono Nga tusanyuse nnyo. naffe okubasiŋŋaana wano Abange muzze mutya okujja mufa abazzukulu ba Buganda. tuze ne Kizito ow'Emmamba Otyo. n'Enkata ow'Enseenene n'Omutaka Kiviiri n'Omutaka Namutu ow'Emisindye Mpulira. mukulu bonna kati be batunuzze y'enkokola gy'oli. Akadde kano be tubadde tulinda balabikanga batuukidde ddala. Twongera okubaaniriza n'eŋŋoma eŋŋanda n'amazina agabayozaayoza okuyita obulungi mu makubo. Obubaka bw'empa omutabani tumuwadde omwana waffe nga tumusomesezza tumugunjidde bulungi azini tumubuuliridde basinga abakozi omulimu gwabwe, so ekkubo lyagendamu it is another step of life. So tubasuubira okuba nga bateesaganya omwami n'omukyala tebiriko nti nze asinga amaanyi nze ni musajja nze aki. Kandeeta abaana bange abaaniriza Essebo ate babanyaliririzeeko mu luggya lwaffe wano. kale mukulu Selector Ronnie. Omukolo guno tutambudde ne taata bakiddawo ku sayidi y'abaami era katembeeta omukolo guno awamu ne taata owawaka bakwasaganya ensonga omukolo gutuukire ddala ku ntikko yaagwo. Eradde basebo eradde nnyo 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 musiibye mutanno basebo bulungi munnaffe mmwe muli mutya kati mukulike ekkubo ekkubo teritumenye kolasi atuukira ddala mu luggya. Naye baaba nze ntaddeko airtime awera debula akokako naawe kanokako naye kati mukulu nakino kankitegeererewa Ekiriwa. oli bw'aba n'empeta nga ziri 3 ku mukono gumu aba ali biki Kandi kaakati kwata tojja kubuuza nnyo bingi kugenda kumanya. mba njagala nnyo ntegeere kati ekifaananyi ffenna ekiri ku TikTok kyekyo, ekiri ku Facebook kyekyo, ekiri ku Twitter kyekyo mukirabye bwe mutyo ow'essiga muzikubenga zaatula ow'essiga kyekyo baba bali mulabikona. yeebazibwa abooluganda Amiina. tusanyusa okubalaba basebo ne bannyabo Nkale bannaffe eradde basebo eradde nnyo 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 eradde bannyabo eradde nnyo nnyo mukulike amakubo kubo tuliise bulungi make-up awera eradde bannyabo eradde ssebo eradde basebo eradde ssebo mukulike ekkubo kubo tuliise bulungi nammwe mwebale twaniriza. Kanzu nsiraamu ekkooti nkulisitaayo empale yiyo nkatuliki engatto ziizo ndokole enviiri nsemeniside eddiini azibooleddewo amaziba agatakambadde
oyo omuntu ataboola ddiini Katonda amuwa byonna. Bannange tusanyuse nnyo okubalaba kati bwe bituuse buli omu ogenda kukuba ekifaananyi n'essaawa nga bw'ogiraba tusanyuse nnyo mwebale kujja tubuuzaako. Eradde nnyo ensiiba ya wano olwaleero kikofiira atambulako mu bantu be. Kati naffe tuleese ekikofiira eky'omulembe gwammwe mukyambale mukakase nti kikofiira yatukalakata. Bano nabo be bamu ku baana bo. Abo baana bange bakama exotic ushers. Bano tofaayo kama bebaani Kama exotic ushers. kama omulenzi kwate eyo nkokoyo Atitya. guno mutwalo gwa taata Kudiru ki. gano mahale Byonna obigabiremu. ate tunaamulinda kunyenyanga ovakkedo naye maama ne motoka gyavuga nayo nzibu Etya. toyota kibina agivugiremu muli tagintunuzaamu ajja kuntomera. Kyekyo Ekipale kimugesa. Tugateekalo tusogere. eradde nnyo amakubo tuliiseemu nga ddungi. Kaakali bano nga bwe bali wano bajje bayiteko ku luguudo oluweweevu Ntebe Highway Express bayite wano. Kale. Oyo ye mugwanya General Hardware ye yagambye nti abo buli omu muwe risiiti akime ensawo za sementi 12. Nkale ssebo ekkubo tuliyiseemu bulungi eradde nnyo ne bannyabo babazzeemu. Kyekyo muko ekikwanguyira okyanguyira ekikajja okirya kibisi gwaba oddayo sembeyo emabega embojja gy'okubojjamu bukyagadde muko jangu kasapula oguwaata ddali oguwaase bulungi kyekyo laba amaanyi g'ebbaasa bannange kukwata saata kwata omugagga yazze ekimera ow'essiga yali wano kyekyo ono musirikale musawo akola mulimu ky'omutuufu Oyo ye nannyini wa Charles Dental Clinic Nakaseke. mukuuzi w'amannyo nagalongoosa wamma ndabye akuula tasannyalaza okugenda n'ebyo by'okuddeko bimala. Ndi wano nsalansala magezi agamuto wange ge yataddemu okutuusa ensonga ye nga mu lujja luno bwe muli omuntu asinga otumanya kayobya
kyami wabiri balungi nsiiti asengekera ddala ensonga z'abawezezza 18 egy'obukulu era engalo z'owulira ennyingi obuuyi buno mukulu zisaba senga atuuke naawe akwawulira omupangisa mu landiroodi Oluvannyuma lw'okulaba ab'enjawulo ababuuza ku bagenyi nkugamba nti omukolo ogutaliiko ssenga gubeera ng'omwana atalina bazadde anti ssenga yasengeka ensonga okuviira ddala ku ntandikwa y'ebintu bino n'okubituusiza ddala wano we tubirabira. Kale senga tugayise mbulungi webale tulagirira mwanyinaze bwekuwola okusosobola okundaga ow'enjawulo mwabo sema mukulu mpulira bibyo kiriza olaba mpuliriza sisita naye ate faaza asonyiwa n'ebibi obwadda neebugira abajja obuzza okumbuuzaako otyo naye ate senga yatudde nti atumanyi kanneerage gwegolokoka n'ebyo ebyabasenga gitamu byangu tugenda kweraga olaba omupangisa gwe babanja omwezi aggula amadirisa n'atumbula bufa n'eggunda mbwalumya landiroodi we nange nakoze oluyimba nga lwabasenga bokka ekyamagero kyaffe kiri wano kuba engalo ekyamagero kyaffe kiri wano leero tugenda nakyo nagamba kana akatambaala kanjawulo mbutambaala bwonna bw'onoosiimuula ku munye ojja kulaba bwatudde basenga abaweereza obufaananyi obw'enjawulo obugenda kundaga muntu buno bwonna obufaananyi bwe mulaba bugenda kundaga muntu yamu senga gwe tusoosowezaamu ak'enjawulo ate bingi bye tukoze nabino nabyo birina kutegeererwa wano 226 atuuse era mubwedda mbalaba nammwe mweraga n'akabonero senga kano ke kabonero akakutuusa mu bwakabaka bwa Kimera ambuleera senga nkwongedde ambuleera Katulengere senga ng'asowolayo omwami waffe eyo gye yeekokomye mu bagenyi abangi kubanga tulina okumujjanjawaza n'okumusoosowaza. Jjukira ono ye Mulangira Kimera Ronnie.
teekawo nawola basenga teekako. Abange engalo ez'amaanyi. Oyo gwe mulaba mwannyinaze atujjiddeyo n'amuteeka mu ntebe gye twateeseteesera gwali mu kwebugira, ye mwana ow'obulenzi gwatulidde kwa muwala wange Nalweyiso Esther. Bano ekiteeso kino kisobola otukolera Ekiriwa tusooke tulye omugole ajja oluvannyuma. Ajja ekimera abiganye ajja. kale bannyinaze nsaba mugolokoke mugende mweneetere Esther. Selector Rodi. Nze ngamba nti Esther afunye essabu. Mwami Kimera muntu mulungi, mukozi, ate muntu w'abantu. N'olwekyo Esther afunye ekirabo kyennyini, omwami gw'afunye mwami wa buvunaanyizibwa nnyo, kubanga ne mu kika ekyaffe eky'enkima mwami wa ssiga. Kizibu okufuna omuntu okubeera omuntu w'essiga nga toliimu mulamwa. N'olwekyo afunye omuntu ow'obuvunaanyizibwa era nkakasa nti tajja kwejjusa. Tajja kwejjusa. Ate Esther ntanda ki gy'omusibirira eri mu bufumbo bwe? Esther entana gye musibirira kwe kuba nti alabirira bulungi omulangira Kimera. Kimera wa mukisa nti omukyala gwafunye mukyala mukozi, mukyala wa mpisa, ate Dokita mulamba. N'olwekyo ndowooza bonna batuukanye bulungi, obufumbo bwabwe bujja kuba obufumbo bweyagaza. Okay, oluvannyuma lw'okulaba ababuuza ekita ekiggulalogi mu mikolo biba bingi nnyo ebyetaagisa era ebikola omukolo naddala ogw'obuwangwa. Mulabye nti ekita ekiggulalogi kyatuuse dda, abasawo ne bagema, abako nga batuuka, ate mu buli ngeri ababuuza abaana b'ewaka ne babuuza ku bakulu. Kati ate keekadde twanirize omugole waffe, mwe mulowooza agenda kukikuba ati ayambadde atya? Ho, mwana muwala yayambadde engoye nga zonna ziri ku point. Yakoze selections ennungi ezigendera ddala ku skin ye. Tulokalire olabe ye yakikoze atya Esther. Esther Munyambala yajjidde mu gomesi ng'etangalijja erimu gold, erimu ka cream, wamma ng'alabikira ddala ebinyuma okutunuulira. Gomesi eno yabadde ya same ng'erina ka silent beauty olw'amayinja agagijjudde agatemaganira munda nga tegashoutinga naye ng'erina richness eyo etasangika. Mu ssanyu eringi omulangira mu ngeri ey'ekigagga ng'awulidde ku buyimba alengedde ku matoobuta ngamba omulungi we Esther. Bw'atyo naye yasitukiramu anyanya ku gali b'enjole akwataganeko ne eswe ngamba Esther.
Mwana muwala ng'atuuse mu kidaala akadde kabadde kakweraga mapenzi kakweraga mukwano ogw'ekimmemmette bwe batyo baafunyeko ka juice ak'enjawulo akaweweeza emimiro anti omulangira abadde atambudde olugendo luwanvu bw'atyo Esther n'asalawo amuwe ka juice akamuweweeza. Omukolo ogw'ekitiibwa nga guno ogujjuddemu Katonda, mwana muwala Esther awamu n'omulangira we baasalawo bakyaze gospel choir namba n'esituka ng'enekedde mu Gomasi yonna nevaayo neeyimba ennyimba ez'eddiini ate ng'oluyimba olwo luli mu korigino oba nga baaluyiyiriza abagole baffe bennyini. Mubadde temugenda kutegeera mukolo nti gwanyumye kati ekimuli temugenda kikwatako ttiimu ekutte ekimuli yeeyo naye muyita wali enkima ne mugiwubirako ne mukomawo ne mulumba ekibbeeyi. Tupaniriza mutima family. Family ejjudde emirembe. Family erina okwagala. Tugenda kuwagala. Bwe kiruma nnyo obutwa. Omanyiraza nakuwaana nakuwalambira amatabi ga mukonzikonzi. Wanjitaana. Baleko balambyeko. Nga mukuuta. Omanyiraza kuweereza kawayini kano bakayita royalty. Akugambye agenda kubeera royal gy'oli obulamu bwe bwonna. Sabo tusanyusa okulaba. Kale nnyo. Mwebale kukola mukolo. Mukama yasinze Awulira otya saawa? Awulira bulungi. Bane webale kunyuma. Amiina. Mwebale kutegeka. Amiina. Wamusisinkana otya Esther? Esther namusinkana ebiseera ebyo yali asoma Mbale University. Asoma busawo. We wamulaba kiki ekyasinga okusikiriza n'ogawalayi ono ye right person gwe nnina okubeera naye. Yali mukyala atayogera nnyo ate ng'ali hambo. Ng'ali hambo. Ate njagala nnyo omuntu nga tayogera nnyo ng'ebigambo bye bitono. Mwakamala bbanga ki? Tumaze naye emyaka 9. Wow. Muyinayo ku baana? Tulina abaana. Abameka? Tulina abaana baffe 3. Wow. Nsaba musuubize ebirungi by'onaamukolera after. Kuba byonna obikoze naye kati omwanjudde ki ekiddako? Esther mwagala era ekimu ku byenja okuzaako Esther nja mugatta empeta ate ndowooza ekiseera kiweddeyo Esther tutambula naye mu mmotoka naye kati ndowooza 2025 alina vuga mmotoka yiye okitegeera era mugulya mu mmotoka yiye 2025 nsazeewo okujja ewaba Esther kubanga mwagala. Ekyokubiri Esther bwe yanfuna abawugezi ne baba bangi abamu ne bamugamba gw'ovuddeko talina gyakutwala talina kiddako naye nebaza Katonda nti abaagambanga tetulina kiddako kati balina okutwala emyaka egiwera okututuuka ku level we tuli.
Katonda atusitudde mu byonna, mu byenfuna, mu byensimbi. Mu buli kimu. Esther, nkwagala nnyo. Nebaza Katonda kubanga yakumpa. Yala kwebaza ate nebaza n'abazadde abakkiriza ne batuzaala. Nebaza n'emikwano gyaffe abatubeereddewo. Ku mulundi gwaffe ogwokubiri okulabikako mu kidaala mwana muwala Essi era yatambulidde mu gomesi ya Sem. Ku luno yabadde ya cream nga mulimu ka silver ne ka dark blue olwo n'ekyesibizibwa nga kifaanana gomesi okusika ekintu kye tuyita Sem. Kakati nga bwe tukungiriza nti Ronald w'amaanyi ate era tumusupportinge ate feeza eddako ebeere y'amaanyi n'okusinga wano era nzikiriza nti ejja kubeera bwetyo kubanga byonna biyinzika. Mukama abakiza omusana ogw'omu maaso ge, Mukama abakwatirwa ekisa abawa emirembe gye era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gwongere okubeera ku mukolo guno, gwongere okubeera ku ffe ffenna, gwongere okukola obugabirizi, gwongere okuwa bannaffe bano obulamu obulungi batuuse ne ku level eddako buleme okutuvaako emirembe n'emirembe. Naye nga mu byonna bwe yantegeeza ku nsonga eyo nasanyuka, naye ne neebuuza nti kigenda kubeera kitya, naye njala okwebaza wamu n'omuzaana Esther. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mubeere mufune empeta mu ngalo. Omulembe gwange gunsanyusizza nnyo wadde gugenze, naye ate nga bulimbanga bekulembera nabo nga nabo baagadde ekitiibwa kya main house kiba kimbulira ddala bulungi. Era kyensaba kyemba nsaba nti sebo mulangira main house mukikoleremu embi, mugituukemu ate naffe abazadde ab'olugave n'abazadde ab'enkima twongere okusanyuka. Mugole bokodiyo ki bw'okozesezza okubanga ate omwami mulangira omuwangudde azze mu bazadde? Bokodiyo obusookera ddala, there is love, there is trust, and above all there is trust in God. Yes, that is the real commitment ewumba kyonna kyonna. Yes, okukifuula essaawa ya leero okwanjula kuwedde azze mu bakadde n'akutwala mu bitiibwa. Omusuubiza ki? Musuubira okwongera okumwagala ennyo
omwami wange omulangira Kimera Ronald njagala okugamba nti nkwagala nnyo and I promise to be a very good wife to you. Tugenda beera ffenna tuzaale abaana baffe tubakuze ffenna. Yes, and we should put God first in everything we do. Yes. Nyimbireyo kayimba k'omukwano kewandi musindikidde omwami wo. Alinetwalira aliba tunepakete judaya alitwala. Akadde k'ebirabo nga katoose bw'otunuulira ebirabo omulangira bye yatutte nga biweesa ekitiibwa. Bwe batyo ne bakola arrangement yaabyo mu luggya. Bino bye basaasaanya tebaabikoze, baabadde very organized era nga bw'omanyi nti Omuganda agamba nti nsibambi eddibya mutere. Wano omulangira yategedde ensabika y'ebirabo akafeke ate arrangement yaabyo mu ddiiraawo nayo neeba yanjawulo neeweesa omukolo ekitiibwa. Lwaki nkusunirako sokolaba omukolo nga bwe gutambula. Baagaliza buwanguzi mu buli kimu wadde embaga eruddewo n'ekirala kijja kujja embaga esembayo ey'empeta ne badde yakwanjula. Emikolo nga gino egy'embaga kuba kuyiiya mu nnyambala mu nneeteekateeka yonna olina okubeera omukalakkalabya ennyo kwegamba omuyiiya ennyo okuba nti olabika ng'oli different ku mukolo gwo. Esther kino yakikoze. Bw'otunuulira changing dress gye yayambadde, Esther yakozesezza ekikooyi n'akiblendinga bulungi ne colours ezimu ezikitobeka okuba nti kirabika nga kikooyi kirungi nnyo. Esther yakoze ekiteeteeyi, figa yonna neevaayo. Esther n'omutunuulira ng'olabira ddala nti yes, omulangira yalina kuba nti amwagala era nga amuweesa ekitiibwa okujja mu bakadde be. Essanyu ly'abanaddiini nga nange nkumbyeko mu lukuubo lw'ekkanisa, naye manyi ekyo ekitandikiddwa olwaleero oyo akitandise ajja kikomeekereza bulungi. Tubasabira muleme kukoowera mu kkubo, wabula mumalirize lunaku lumu era mutuyite tugende tulabe nga babasaaka akaweta. Sewumuko kuwa enkoko eno yamusaba omumanyako Esther mutwale abeere mukyala wange obutukuvu. Ate ng'ogiremedde ajowe teekako empeta eno eyamusimidde wano. nga Ssaabasajja Kabaka azzeeko wano taata kayanirize. Tubasabira Mukama abawe omukisa, musumulukuke bulungi nga tewali mutawaana gonna gubatuuseeko, muzaale abaana abaliweesa enseeno ekitiibwa, nammwe abali bayamba, era bwe mubazaala bakole emikolo nga gino kulonkiza embuto zammwe.
nga tomaliriza kabbo ka muwala era nga bulijjo mwana muwala yayambadde Grey Gomez ng'erimu ne ka gold era nga nayo ya same n'ekitambaala ekya gold. Olwo ne tuba bwe tutyo nga tufundikidde omukolo gwaffe ne kabbo ka muwala kajja keetise kaddayo keetise. My lifetime hubby. Today, I award you the best gift of my whole life. I will live to treasure you, darling. I choose you to be my own, to do life with you, hand in hand, side by side, unconditionally. I'm glad and lucky I have a friend and a lover in you. You are the source of all the good things in my life. Abanga awadi yo tujiwangudde. Yes, omulungi aliko Bukedde TV. Fenna tulabika tutuuse ku nkomerero ya programu yaffe eno yebadde Sunday edition nga twambaziddwa bannaffe aba Maria's Bridal obasanga luddawa wali Clomo Street opposite Zai Plaza. Maria's Bridal okuviira ddala ku ngoye ez'ababuuza, okuviira ddala ku ngoye ez'ababuuza, abagema, omuko, bonna tubambaza. Omugole ate gwe wandibadde otwesiganya kubanga buli bbala ly'owulira nti wandiryetaaze ku mukolo gwo. Maria's Bridal ky'ekyokuddamu kyo. Osobola okubafuna ku ssimu ezo eziyitawo wammanga ate n'oshanana n'olabika ng'oli very different okuva kwabo bonna abazze ku mukolo gwo. Obadde naffe ku mikolo n'embaga, tubadde nakaseke ku mukolo gwa Esther ng'ayanjula omulangira Kimera Ronnie. Mukolo gubadde munyuvu nnyo naye nga mu byonna obubaka bwe batise Esther nga n'abawala abalala kwe mulabirako kubanga gino emikolo tugiraga musobole okuba nti mubaako kye muyiga. Bagambye nti musiimangako naddala bw'ozuula omwagalwa ng'afaayo mu butuufu nga mwami aweesa ekitiibwa. Osiimangako kuba mukukuliza kubanga baba bakugattako ettafaali naawe w'omusangidde okulaba nti akutuusa ku birungi by'olimu. Nsigadde nze Margaret Namwanga Lukwago ku luwa Josephine Namakula atasobodde kuba naffe atakomera mpeera abankomire tugendeko omugabo otikidde. Bye bye.